عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما رزقتنا اللهم إنا نشكرك على ما رزقتنا ونسألك أن تبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Genda kwogera ebigambo lwewa agenda kubawa engeri y'enjawulo kaye wisdom ayambadde ekkanzu agenda kuyimirira emabega wano nga njogera nsanyuse nnyo okusingira alayhi wa sallim marhaba alim sirri wa akhfa marhaba mustajibu da'awati marhaba sallallahu ala muhammad badrun alayna idani ashruja taliwo yafa wale bigambo baseka bibasoma bali babyogera mu Luwarabu kati mbate mbitegeera naye nga oba visualizing munno gyali nga toyinza kutaliriza ku munno najjukira munga mulamu nga agenze. Does this justify ntino wadde nga akadde kayise ne Hajjat tanaguma? Tosobola kuguma simanyi muntu yali agumye nga afiiriddwa close relative waliba nze bazadde bange bafa dda nakati ekiwundu kikyali fresh. I don't think osobola okuguma nga ofiiriddwa omuntu akuli okumpi wafiirwa koko. I lost my sister nafiirwa taata wange. Taata wali wenkana how old? Ndoze emyaka giringa etaano mabega. Owulira otya? Of course womulowoozaako oluma buli lunaku mba nteeka okulowooza abantu bange abo simanyi oba nze ng'omuntu nze munafu naye nga ekiwundu muna kibaawo kakati omanyi kakati waliwo ebintu bibiri waliwo eddiini waliwo nene ensi mwe tuwangaalira mu nsi gye tuwangaalira oli muntu gy'alowooza nti no when you lose a loved one n'ofuna omulala ensi yeerowooza nti oba omuviizeko kati ensi what is ensi I'm talking about the people. I cannot talk on behalf of the people because I'm not the people. Yanze nakuyogererako nze nga nze sokwogerera abantu banga gwongambye wafiirwa ne daddy wane omulowoozaako lwalumu but nze nkugambye buli kanaku mulowooza so we are different. We are so different. Waliwo omuntu abeerawo nga yafiiriddwa omuntu we nga yali yamukoowa nadda n'ataddawo nakubirowooza so we are different. Waliwo n'abalala ng'oli ye mugumu bugumu nga oba oluusi Katonda nga yamugumya mangu so abantu buli omu munne Katonda yamutonda bubwe. Now Hajjat ndowooza eno si Dduwa esoose bwe mba sirabidde ngangamu yakusatu z'obadde okola. Have you ever thought of okukolayo Dduwa nga kuba nga kiseera singa gwasinga okukola Dduwa oba niwendooza Sheikh simanyi nyinza okuba sikola bulungi basaaki munaasaasira abamanyi. Have you ever thought of okukolayo Dduwa family munanga muli wamu waliwo kigezezzaako ko mu process zino ez'okuteeka n'okumobilizinga abantu? Tujja kikolako inshallah nti kati era kitaga funding resources sente wezibaawo gy'okuma okuyita abantu abangi because abantu bajja ku expectinga bayita bangi nnyo ensi yonna because dwanga wagifudde open ya Sheikh nkulayira ne outside Uganda. Abana baddawo ku gate awo. Yes, ne outside Uganda nabadde juze Kigali wala akawalo bakayita Nyamirambo nga bamanyi Sheikh banda bane bakaba amaziga ukitegeera nga bakyajjukira omukwano gwe singa bagambye okukola Sheikh Dduwa open obo gitwala bana nambole simanyi so it's about ndoza funds wezibaawo you can organize ne kati mnanga mumpi wako mwakola ki wakwata Katumaliriza Hajjat tugenda omaliriza abagenyi bo
nga tugenze mu Dduwa ekizibu kigenze okujja luno nga still era mukyalina okwesikaŋŋana wano na wano abaatuka n'okutulaga omusiko ogwokubiri mwagezaako okumakinga peace nga family okukwatagana awamu. Kati nze nakola buli kimu omwami wange kye yaŋŋambanga ne bali bakola byabwe kati buli omu akola kimusanyusa ndowooza. Sikisanyusa Sheikh nze kyeyakola kyeyaŋŋamba kye namukolera kati ne bali ne bakola ebibasanyusa so tabinkwatako kati tunabeerako olwo nze kyeyaŋŋamba njagala Dduwa nengisoma ono omwana wange bwati nensoma njagala obeerewo oti mu nsi nenkikola kati read ebirala naye ka kyenyiza okugamba ffe tetulina tabu as a family tetulina buzibu bwe tukkiriziganye bwe tuganye okukkiriziganya netukkiriza nti ekyo kigaana tuli waka. Is it an open home? Waffe tuyingira bulungi ab'amawulire tebatugaananga. Is it open ku bantu Hajjat bokka oba bantu ba Sheikh Muzaata bonna? Anti kugamba nze already era ndi muntu wa community okana maka gali open. Abantu bange bonna abasinga mbalabira wano wali ninawo akatebe kangawo Sheikh yatulanga bwe ndabira abantu sibayingiza mu nnyumba abaana bajja abalina ebizibu ebiri personal tutulawo and we discuss. So amaka gano gali open buli muntu ajja n'ekizibu kye you listen n'olaba engeri gy'omuyamba oba gy'omuadvisinga. Ate abaana ba Sheikh abaana Sheikh tebalina tabu era ndoza tubalabangako mu lutalo lwonna bajja ne bajjako ewaabwe babeera America tebali kuno naye nga tuwuliziganya era tewabalabako mu lutalo lwonna banjagala nga tuli bato ffenna ne tata bwe niwe yagenda basigala bampa ekitiibwa era nkubiriza abantu abaliyo bonna nti si buli mwana w'omusajja nti aba mubi mubamu abaana abalungi baba bakindagako otherwise singa Dduwa bwe yavaawo ne beefuula nandigambye nti abaana tebasima kitegeeza bba abaana ya okay abaana tebalina buzibu baitha tebalina buzibu nze I had issues na family ba brothers sisters ne oli omukyala but abaana ng'abaana wabalabako tebalina buzibu. Mu bbanga lino eribaddewo lessons z'osinza okuyiga ng'omukyala zoyinza okupasinga on eri omuntu akulaba naye nga nnyingi omukyala alina okusoma omukyala alina okuba nga oli mukozi omukyala alina okuba nga oli brave nga you can stand and speak abantu bagamba nti bannange omukyala oyo n'otalinnyibwako omuntu ayinza okulinnyako nakujja newakaawo nakufulumya ebweru oba teweegendereza omukyala olina okuba nga oyamba ku bantu kubanga naye Katonda aba yakubeereddewo bingi byenjize I grew up ebizibu byankuza nayina ekyejo kingi ne kata mu strong woman. Tuyinza ajja tupoza ebigambo oba olina ebigambo byosiibuza abantu mwena mbagala nnyo mwebale nnyo omwami wange mutumiddeko manye ebyo byomwagala bagatandika otoka omugamba naddala kantu kaliwo okaabye nti banaga kati bambi akimanyi naye yennyini akimanyi ekintu kyajja tyokaaba ate omukulu kimu naye akimanyi akimanyi nti nkyalina pain omulimu gwe kunyiga naye akimanyi kyovula amwagala nnyo nti yawasa omuntu nga nti gwategeera okitegeera because you can get married ku muntu gatakutegeera ne Allah yampa omuntu antegeera wambadde wali n'omwana n'agamba zobange tobikaabayo ate kati oba byekoza kati amazike gaba gazo gakola otya you get emotional yes kale tweyanzizaje mbagala nnyo papaye
bakadde baffe mwenna Sheikh Abdurrahman ne Tibirama Sheikh Priest Anwar was mwenna abakyala balungi Isma Kaye mwenna bannange nsense nnyo okubalabako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza nnyo okutwagala, twebaza nnyo okwagala Sheikh nti ebbanga lyonna mubaddewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga sinaba kwebaza bategese Dduwa eno, ndabye abavubuka bangi abazze wano eno. Seka akuloopirako kiro tokyogeddeeko. Abavubuka bano bakubiriza okubeera nga bawasa abawala abasiraamu kubanga twafunye ekizibu mu ggwanga oyinza kuba tewakitegedde nti omwana omuwala yakutte embizzi n'agitemaatema n'alisa abaana b'omusajja omusiraamu naye omuwala tumunenya nera omulenzi yamuzaalamu tumunenya ekyo nja kukikomyawo buli muntu awase omuntu w'eddiini ye ate n'abazadde mu baana b'abantu batwale obuvunaanyizibwa. Abantu bano be bategese Dduwa eno Sheikh Hajjat Kabibi wa Seeka yakoze nnyo Hajjat Zaria Janat Farida Mulamu Kayiwa Kaji Difna Kaji Kaliro Little Sister Nakasuja Halima Mama Karo Asia Jaja Ichuli Hajjat Rehman Agile Sema Properties ne Koja Sulaiman Kayimbye bibankwatideko netwanga tugenda kusibuluka bulungi. Bane mwe bali kubanga mwagala Sheikh, mwe bali kubanga mwagala ennyumba eno nti buli wemba tuukira mujja era bali wano benayise abatali wano saabayise n'obugambo obutini obwo nsaba Allah bazeeyo bulungi mwena mwena abasasulemu empeera ezisinga obulungi akkiriza ekisiibo kyaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebigambo bya Hajjat bibadde precise. Oba muzungu lwaki tewakyogera bibadde precise. Thank you so very much.